Guno kisanja kuna mchezo kawe mami wa kuzala twena mwesiga ekikulu kyaze ate bwe kikwata omukadde bwe kikwata omukadde kiba kiyitiridde ati nkulese nno kaddo akakubaganya ensi eno abantu okuva amayinza n'okufa nga bali ku kaddo kano okalaba kano kafuuse katunzi nnyo kakanene mami akanji Rujo nebuza babulimawa. Omanyi uli nakalaga ku mawulire. Naye kayina akaddo kano kafuuka. Bw'okakwata ku makya kabeera kalala. Bw'okakwata olw'eggulu nga kati kabeera wala kabuza ebimuli. Ne bibeera nga si bya papo. Ndowooza okalaba. Kati ya white. Naye ke kamu kati abasinga kababuzaabuza. Kaako. Tono we papa kuba kali mukisiiki. Akaddo kano edda mbuuza bakayitaani. Mbujimagana kubuuza. Abasinga gamba akaddo. Tekako masiki nkutya. Nno gye twajja Dubai. Tekako masiki. Munnange era ebiseera omuntu yagirwa ku luno. Awo ndise. Ng'angirina. Akaddo kano tukayita kalunsambulira. Kalunsambulira. Edda akaddo kano kakozesebwa nga fe ababeerako mu byalo. Kakozesebwanga okwera olujja. Twakezesaako. Naawe wali emyaka egyo. Akaddo kano nkajjukidde ate kasito kyogedde. Kati wakakajjukira. Nkajjukidde. Nga tubukwata ne tubutema ne tubusiba ekinywa n'oyera. Olwo obweyeeyo bwali bubuze. Obweyeeyo obwo obukumirizi nga butono nnyo. Jukira nti bumera mu lujja bw'ogamba nti okakozese tebumala naye buno bwo bwalinga bwalinga bungi. So bakayita kalunsambulira. Kavuddewo kubanga bali mu katunzi nabaddeko eggulo mu kibuga nga omusajja asudde ekisawo akatembeya akantu bwe kati emitwalo ebiri mwegwira akadagala kakona abantu be bayita bannayuganda. Business omuntu gwe bayita munnayuganda mu ddakiika emu atondawo ekintu ne kikola ne kiraka mugenda okutegeera nti mwanywa butwa nga bakunkumuse nga ko kayambye ate ku mbeera y'okufa nti osanga oyinza okulwawo mangu okufa kubanga kana akantu ekikulu kyabeera tekanywebwa. Kayina emitendera minene nnyo gy'okakozesa tekanywebwa. Neraliikiriza. Naye olwokubanga simanyi oba bagendedde erinnya kalunsambulira simanyi. Okakozesa. Okaneraliikiriza kuba naleso we wange yakaguze kamitwalo nga 6. Ogusaganda kunywa tunywe. Nze ndabye. Basaba ne banyabo mbalabula nze omulimu gwange gwakulabula. Mu nsi muno teri kyangu nga kulaba muddo guno. Maama Fina mugulaba muyitirivu nnyo eri Google wonna tugunogoya tukozesa eddagala mungi nnyo Uganda kkula. Naye teri bulabe businga ddagala lya kinnansi. Lya bulabe ate nga liyamba. Lya bulabe nnyo senga olikozesa nga toli mumanyi waalyo. Naye oyinza okulaba omuntu agati eddagala Uganda terina overdose. Okitegeera? Eddagala Uganda lye lisingira ddala overdose emirundi 10. Okumanya lye lisinga overdose twogere mu bannayuganda nti omuddo guno gwe bakwata abazungu ne bagutwala ne bagukenenula ogujjamu obukambwe obusagwa ne bagututeera mu mpeke ze tumira. Ate n'empeke ne bazigamba nti nayo zirina overdose. Kitegeeza guyise mu mitendera okutuuka awo naye ate era gukyalina overdose kubanga eddagala etumira. Kati kaddo kana mami tukoze tutya kubanze neraliikiridde n'abasoogera neraliikiridde. Anti nze nkubuulire ekisookera ddala kwongeza sukaali mu mubiri. Gwalina sukaali wakanywa ddayo mpimo lewe yenkana. Ekyokubiri kavunza ensigo. Kakambwe nnyo kabi nnyo kateeka mu lubuto. Nge yakanyweddeko.
bw'oba akanyweddeko weenoonyi nze kasikyakaaba kuba kati gwe olaba gwali wano abeera wano wakanywedde nga tonneebuuzizzaako what about ali e Bungereza nga bakamutuusizzaako bwe ziba ndooza ziri awo naye nga by the way kansooke nkwebaze kubako mu butuufu twabadde tukafunye sezala wange mulwadde nnyo by the way netaga sala yammwe ali ku oxygen solution gye tufunyeewo okufumba akantu kano kumutwalira kunywako kyokka ate alina sukaali ate nga tekisoboka temukafumba osobola okukafumba n'okanywa naye kiddako ki so fe omulimu gwaffe olaba ekintu ng'ekyokulabula kuba bali banoonya ssente okulabula omuntu tokikola emiddo mingi gye tulina wano mu Uganda era kyevula nti gireetedde abantu obuzibu olyenzo Maama Fina njagala kunaaba ku ddagala jjajjampa ku ddagala naabe naye ng'eddagala liwanaaba tiri lyakuviirako obuzibu okitegeera maama sooka ofuneyo wali wa mukyala Naalongo atuwe ku kyogero omwana nga anaaba okinsindikira e Bungereza ekyogero kiwanaza omwana wo omwana yafuuka zolo omwana byasoma tabitegeera mu kibiina omwana byakola tabitegeera omwana buli omu gwasindika n'akuba kati gw'owulira Maama Fina agaga nti ekyogero kikulu nnyo mu nsi nogamba wayi baamunaaza ekyogero naye nga Salaba ebyakola oba okiraba naye kye baamunaaza kyali ki okitegeera yes kyogero baamunaaza kyogero naye nogamba omwana ono alinga ataana abakyogero wayina abaana ozadde abaana 8 ku kyalo naye ng'omuntu akuwa eddagala ly'omumwogo mwafuula omumanyi naye nga yejja ku ttale n'akuula n'akuula olw'okuba nga ye mumanyiwo n'asekula eddagala litakkirizibwa kunywa n'alikuwa n'olinywa mulimu abafumba ebyogero n'abikaasa n'amaani akwata n'ateekako omwana mu kamwa munda mwafumbidde mulimu akaddo kataddemu nga ko kisiraani kiribeerawo mpaka emyaka gyonna oli bweyeebuza laga maama abaana bange bonna tebategereka abaana bange bonna bakyuse maama nze nga mbonaabona maama nga ensi enkubye bubi maama nze waliwo abaana babuuza bannyaabwe nga bali ebweru maama nze saana bakukyogero naye nga ddala maama yakikunaaza ne eyanoga eddagala lino waliwo eddagala ng'akati okakwata kano nga bayinza okugamba lifumbire essaawa 48 ng'ofumba nga bw'oyiwa ofumba kati amazzi agasembayo omusizi nange nina muwaaka oganza omuyigira wano naawe okiraba amazzi agasembayo ne bagamba nti omanyi amazzi ago agasembayo gobonaza omwana eriyo omuti nga gwo toguggyako bikoola nga kutemako butemi n'emirandira n'ofumba nga kyekyogero ky'omwana kyagenda okukozesa oba kyekyogero ky'omuntu omukadde emyaka ekina kyalina okukozesa naye oli agamba bugambi tolina mukisa genda ofune ddagala ng'asekula maama ab'e Bulaaya nga basindika ng'onaaba ate abadde ku mulimu ng'ogobwa so eddagala lino lya bulabe nnyo eri eddagala nga lyo lyakweyoteza kale nze nina abalwadde nga oli azaga Maama Fina njagala mukisa njagala bugagga nga Jesi agenda kweyoteza bweyoteza kana kadagala ko kavudde wani yakaleese ku market kuba kati abantu bakakozemu ne ssente eyakoze eki nkugambye eyaleese akadagala kano eyakaleese kyenkamanyiiko kakwate waliwo n'omuti jangu mbagatiremu wano kubanga twagala tuyambe bannayuganda kuba kati ke kali ku market ate ke kali ku market atunda abantu kati nno nina mukwano gwange amita nina mukwano gwange Semanda Patrick ku mini price edduka yonna yali yeze engoye nazijjamu atadde mu kadagala kati katunda ndowooza olaba kati kwata na kino ogatte kati bw'ogatta kano kalaba nako tukayita ate kali kino kikakata okitegedde kikwate kikwate anti bye byensomesa bwe ndiba nvuddewo olyebaza kwata fumba amazzi agasooka gayiwe ag'okubiri gayiwe ag'okusatu nga kamaze n'okukyusa kkala basebe ne bannyabo batumanyi omumbo gw'emmere ng'ofumbye endagaano ziboobera okitegeera ziboobedde bwe zimala okuboobera eddagala limaze okukwata ebikola limaze okukwata bulungi nnyo naabe ebyaffe bya bulijjo
kwata blanketi webikke. Yes, osobola okuteekamu ebikoola by'emiyembe, osobola okuteekamu ebyakaitunsi, osobola okuteekamu olumbugu, osobola okuteekamu kemiko zonna, emiti gye tuyitako ddagala. Naye mu kweyoteza terina buki? Bulabe. Naye ogugase naki? Kuba kano bw'okakwatako kabooti. Ate bbuza nawe mukozeseza mu kuloga abaami n'empitawo. Nina we mukozesa. Nofanga oga nti kyokka embwa eneeroga. Tunywa ku ntangawuzi, nniimu, kunywa. Ebyo bibala bikkirizibwa. Enniimu ekkirizibwa, entangawuzi ekkirizibwa, emicungwa gikkirizibwa, karoti zikkirizibwa, buli kimu kikkirizibwa. Kyo kiri nnomo kibala. Kigenda mu lubuto ne kitereeza oluki. Naye kiba tekikuyambe ku korona, naye kijja kuyamba ku birwadde ebiki? Ebirala. Tekiriwo buno obulwadde bwazze nga si bwakatemba. Okiwira. Buno si bwakatemba. Obwasooka twabugwakanya naye muganda wange ku luno. Buno bukunkumula. Mbadde ndi wano essaawa ne bagamba nti bawa Pastor Namutebi afudde kkula. Simanyi oba afudde korona. Okiraba. Nenze enkolagana n'abalokole. Ne bambika ne banga nti afudde. So buno obulwadde si bwakatemba, obulwadde butta Maama Fina ayinawo bwe buta ne SB4. Osooke bukoleke nange osooke bunde. Katembawo, waliwo omulwadde wange yaŋŋamba Omu-Amerika. Aŋŋanyabo nkwegayiridde. Teekako masiki ezo. Kubanze woofiira nga tonnamaliza bintu byange nfudde. Mutuufu. Teyalumwanze kufa. Yaga weefiira nga sinnamaliza nsonga ze. Nange zange tonnazimaza. Tegwe olina okumanya saagala ofe nga sinnakusasula mami. Era badde nkusaba masiki zeeyongereko. Nze kyennina exercise. Kyennina tosula exercise. Ate bwe tugamba exercise tokola olw'okubanga nti oli wagazi. Ne bw'obeera mu luumu y'emu yokka. Situka ku makya nga onywa egiraasi eyo ky'amazzi buuka beera ng'omulala oteekako ebidongo by'abagundi by'abazayire zina kunkumuka okunkumuka ogwe. Kuba bw'oweereka ebweru abaana bayinza nga oli mulalu. Gwe sigala munda. Okiraba bw'omala okubuuka obuuse okoze exercise yo, nywa amazzi agookya, tonywa minnyogo ganze wange fridge baaziggyeko. Nga ntambula amawugwe nga gakola ki? Nga geggula. Eriyo bannaffe bano abakozesa kawalagi. Kakozeseeko. Nakati kambuze ng'omusiru. Naffe abasobola muzisongolo mutusobola okubukabuka. Single room, one room bweti. Gwe bagambe togisasula. Ani bwakuvumira muto mga ntonvumira maka. Oli awo landlord nga sebo ejokonkona jobukira musi. Nakuvumira mumanyi ani kyomukola. Va mu maka gange. Va mu maka gange. Tukoze tema mikola kino kirwadde kuba kyo kitutwala. Ekirwadde kino kugondera minisitule ya byabulamu be batugamba. Ekirala kwewa amabanga nga batugamba. Ekyokubiri kwambala masiki nga batugamba. Ekyokusatu twala obudde twekebeze. Waliwo minisitule y'ebyobulamu kyenjaga naye tuyambeko. Omanyi wabeera naawe lw'otunanoga naye bannange. Gavumenti eno gye ndimu. N'obwira obusungu ku yo. Saagala kulimba. Tokyogera kireke. N'obwira obusungu ku yo kubanga minisitule y'ebyobulamu essaawa zino yandibadde eyina abantu abamanyi ku ddagala ekinnansi nga bataddeko ku kakiiko. Tuyina abasajja nga bo bamanyi eddagala nga bali basobola oddigezesa ne bamanya. Naye bo baddira emitwe gyabwe bwe bati ne bagigatta ne balowooza nti be bamanyi. Naye abamanyi gye tuli oba okiraba. Naye bolo okubanga mu ssente guli gwe basolooza gwe balya. Kati bwe navuddeyo okutangaza kaddo kano ku NTV ne Bukedde. Ensi yonna yategedde nti Maama Fina kayogedde akaddo kakyamu. Naye tebasobola kukwata ssente kugamba nti katukuteekemu otangaza abantu oba kiraba. Kati abantu banatandika okufa ojja genda okwekanga mu mwaka nga gumu nga baga nti abantu banywa nnyo akadagala akalunsambulira tebakamanyi nno nalinnya baalijje ku nze. Banywa nnyo akadagala kali ak'ebikoola ebya papo kati abantu batandise okufa. Abantu bavunda emitima, abantu bavunda buli okitegeera. So n'olwekyo nze nsaba ku lwange nga tetunnagamba nti obulwadde buno tubwekumye tutya. Gwe nange n'oli. Fe abalina engeri gye tuyinza obwekumamu kati nganze nasazeewo wange olw'essande
abantu okunkeresa 10 mwezi okumacha ne babeerawo ne bajjula abantu 3 buli lwasana enkola ku bantu ndozo obamanyi ne bajjula ne batuula kali nasazeewo nti olwokuba emirimu si mingi nnyo egyentawanya njabba kolanko buli lunaku Sunday yavuddewo mpaka ng'embeera eteredde tengo tusoba waliwo abadde agenda okuva lwakubanga ensalo bazigadde naye ate n'ab'ensalo ze bagadde tubajjanja bwe tujjanja aba Bulaaya n'ab'ensalo ze bagadde tubajjanjaba toliko lunaku buli lunaku aba wano mu Kampala Wakiso Mukono mbajjanja badde n'ab'ensalo abali ebusi abaliwa abali eggulu bakuba bukubi simu bwekiba kyemwayagaliza embazi kibuyaga asudde kuba bulijjo banga SB4 lwaki mami akola lwa Sunday kakolwaki mukyala Maria oyinza obutansangawo ng'emirimu soberanga waggule wo wagenda kubeera waggule ebbanga lyonna gwe nawe nayo nga olina obuzibu bw'enjawulo olina okutawanyizibwamu bulijjo onoonya mami waffe esimu eziri ku screen yo mukubireko buli lunaku akola kati nkola buli lunaku oba waliwo bantu 10 okwewala abantu abangi ennyo okiraba ebe nabena kuyamba ku government kutaasa nti abantu bame kusigibwa nnyo bulwadde kuba abantu ng'abalwadde bajja ne batuula nanyumene gundi no nanyumene gundi kati nakisazawo ne ngamba kubanga bali bamanyi tesijja kwa ngamba njabba kolangako buli lunaku deni buli lunaku embeera bw'enaateera tudde ku lwe Sunday luli kirungi nnyo mami nga tuwumbawumba abazadde oli muzadde ndi muzadde balina obulumi abadde bakasasula school fees bizeemu bino bikwasa ennaku bikaabya nze eri abaana SB4 bembadde n'akasasula school fees abawera na 30 naye nga ekitono ennyo basasula emitwalo 8 abaana bonna baba bajjeeyo bali waka eri abaana abato ababadde mu nassale bamaze emyaka bagenda mu egyo atandise bebi omwana akuza awanvu yakoma eno ogenda muteeka mu kibiina ki ng'ekyo ssente kyali awo abaana abazadde bafunyisiza abaana b'abantu embuto mwana myaka 13 lubuto okiraba ekyo nsaba gavumenti nfukamira n'obuwombeefu nti ekintu kyono nze naye kigambeko ne President Museveni mwennyini liiso ku liiso nga twetunuulire ne mugamba muzeeyi manyi ky'oba okola tukwate abaana babakebere abaana bagende ku ssomero nga teri akkirizibwa kufuluma kabeere musomesa kabeere mukulu wa ssomero headmaster nti abaana olubatwala kati ng'owanga asomera ku Taiba ne bayingira abaana abo tebakkirizibwa kufulumayo awo omuzadde atasobola kutwala mwana we mu kisulo abiveeko omuzadde atasobola kutwala mwana mu kisulo abikole ki omuzadde yandiridde kaloni n'atwala omwana mu kisulo okusinga omwana omufunirako olubuto wa abaana babeere mu ssomero nga teri afulumye teri asize munne corona oba basomedde emyaka 3 naye ng'okusoma kw'abaana tekugudde abali ku university babakebezi babayingizeeyo abaana babeereyo teri kufuluma mpaka ng'olusoma lwabwe lukoze eki luweddeko bwe baba bajoyininge bupya abazadde eri abazadde asobola okutwala kawunga ku ssomero abantu bandisitudde obuwunga ne babutwala ku ssomero nti kati bintu byakwekwata naye olwaliro zizza omwana omujje ku ssomero nti bagenda musiiga corona naye senga SB4 tutambula n'abalabi baffe aba SB4 ne mutulaba ne tutambula mu kkubo awo n'olaba obwana n'olaba abaana abazunga n'olaba abaana abasamba omupiira n'olaba abaana kati gavumenti etaasizza ki olwaleero abantu babagamba nti tuggadde tutaddewo lockdown eno naye kikwewuunyisa nti abantu badduka okuva mu kibuga Kampala ne boolekera mu kyalo ogenda okuyira nti tekona yatuusedde ekaseese gyatabadde naye singa twakola lockdown muzeeyi n'agitukolera ngeri eyaliwo n'anyweza nga wali wekyaliwo tubijjewa ebyokulya ate obulamu bwe businga onaali ofudde obulamu bwe businga so ebyo byonna nsaba kati Katonda waffe ow'oku nsi ye Museveni yekka alina otukwatiramu taatu okimanyi nti abantu batakoze tebalya abantu banaku abantu baavu omuntu lwatakoze talya omuntu alina okuyimirira okupakasaayo kabeerewo abasajja bafiiddwa abakazi baabwe banobye kuba ne bwajja ewuwo omulogeri batali kyamukwata ani gw'ologa nga towa mmere ye nga ani aloga omwavu abakazi bajja kunobako basajja batandise obbaloga
mama nakitende tavaawo mama nakitende tavaawo kuba kati yakola yatunda ku nnyaanyo kitegeera so n'olwekyo tusaba gavumenti efunzeemu etuyambe tulabike nga atisi kale tukuuma obulamu naye nga naketussa mu nsawo weekali bantumye nkugambe nga situna mama bantumye bannayuganda ne bangamba gwe pulezidenti w'abasawo b'ekinnansi wano mu ggwanga lyattu Uganda ne bagamba nti tukwegayiridde ffe nga bannansi singa wogatta n'abasawo bonna ne tuliyayo eddagala atirisitiko nomanya nti doozi mugisange wano olwaleero bw'oyimirira wano n'obagamba nti nze n'abasawo bange tuyina ekipa kye tuzudde n'okyasanguza wano ku TV ojja kusanga profesa ng'ali mu ttale ojja abagwira nabugwira balina bye bamanyi nedda tulirina abasajja ge waliwo abasajja abalina emiti ono lubyamira oli gwomanyi okitegeera eyavaako ndowooza kwe kwava akatikali ke baakwesanga ne baga tutwete akalusambwira mu maka oba manyi omwana atwetedde kalusambwira mu maka omwana aleese kalusambwira nti twete tuli awo saa bwezi tiguni nakola bwati mulama n'alumba kalusambwira kakaddo so n'olwekyo tulina enteekateeka naye senga mukyala twina mpita okiraba mukyala nambata nampita mukyala akyenyi nampita ne bampite bagamba Mafina nteekateeka kijoyina n'abasawo nkulembera abasawo 27 mu ggwanga Uganda nkulembera abasawo abamanyi expert nga tayina kisobola mulema waliwo embeera wootuuka noga nti kino kisobola okugaana ku Maama Fina tekigaana kubanga ne bwe kiba nga kinene kitya manya nti omusawo wange ow'etteeso kinakikola omusawo wange ow'erukunjiri kinakikola ow'ennyarugulu kinakikola bonna babeera mu registered computer tumanya nti ono ate ne tugezesa ntugaa kino bwe kimulema ani akisobola naye gavumenti tekuwa mukisa olwokwafe tuli basamize twajjula dde ensaasi twajjula dde emisambo balaba nti abasamize bamanyi byakuloga so nga ate najjanjabisa omuddo guno abaaloze enjawulo nti biri byabajjajja najjanjabisa omuddo guno bwe tumala okukola byonna omuddo ne guwunzika nze bayita nze mu palamenti baba n'obuzibu eronda mu palamenti nga nwanagana oluzungu bayita nze wabayimba agaganya bambuze kyatujja eri mbirombiro basobole Yesu mwe wabanyumizaako ate nabanyumiza sinafuna chance olugendo lwa Dubai nakunyigira golaba mbadde nonzijako tuli Dubai ngenda kulaba simanyiwa banzi okusakira ku saa 11 waye tugende ngamba mannaye erinyo n'endwala erinyo nga teri kugolereza omunene akwagala jangu nkubuuze kino na kino oba kiraba kati wasobola okwesigira mu ekyo kitegeeza ne Uganda esobola okwesiga mu mbeera yonna basobola okweyambisa nti ekiganye mbawo ekyokulabira kwaliwo ebiseera saizi z'ekisaasi eyo amajiniro galumba kisaasi nali muto nnyo oyagala emyaka ngebi omusajja yetu towaza naye akutama amajini gatta abantu SB4 minisita ne bagendangayo minisita y'ebyobulamu n'agendayo ne bamugamba muzeeyi jangu otuukeko wano nti ewa wali wegali wali okyeba muzeeyi jangu olabe nadda ku mpewo naga nti wala gyeyatta abantu nti wala gyeyatta abantu nti tumuwezza ekisaasi awo nga wabanasase baggala omugenzi ne bakwata abatunda walagi bonna ne babamalawo lwe bakwata abatunda walagi baafa abantu 3 mu abo ku kyalo byalema kabwejumbira nakubira Maama Fina essimu nti gendo abe ekiri ekisaasi waddamu okufa omuntu ekasanda ne bagamba nti ekasanda nti ejjini likusanga misana bali omukazi ng'agudde era nga kyaliyo twali meeting nga twakatula meeting omukazi ne limukwata nandika okwekejjaawo n'omulala ne limukwata okitegeera ne ngamba abantu kumpi era yali MP we yankubira nanga Maama Fina nze ngenda kusasula expenses zonna jangu otaasa abantu bwe nagenda ekasanda waddayo wano munafo Sewungu musajja munaddiini nnyo mu katuli kyoli gino nze bwe ndaba Sewungu ndaba nga ayogera ne Yezu naye amayembe galumba Sewungu mu kitundu kye ng'ate kalulu
omanya kalulu nga bali mu kalulu naye mga seewungu tetugenda kuwa kalulu olwokuba oli mu katuli kitomanyi mayembe gatukola ki gatutta seewungu yabagamba nti mu nsi omuntu gwe nesiga ali ogwo amafina mwite mafina mwana aga nti weegali agakwate nja kufulumya kyonna kyenfulumya era nalumba seewungu tegaddamu kati mulimu ebintu ebimu twagala gavumenti yeewunze ng'emanya ekituufu naye nga yeebuzaabuza zeyintama yita abantu tekutama give katege gende Dubai obeereyo naye wawona era okusamira kulungi omanyi nti nga twakafuluma bwetti ne babuloke awo kyenkwebaza singa nasigazaayo erinnyo lyange mubalikuulemu nga twakavaayo enkeera nti Dubai eweze bannayuganda okuyingira ewaabwe n'okujja ndozo kakasa obusamizi nga tetunnasibula omukulu mbadde nkusaba oba tuve nonga oba munazza oba afune komuwagayeeko afune passport kuba aliko ekimutambulirako olimba manyi tuina akeerula ngenda mu wali akeerula oba kagaye bugaye oba kakufumba kagaye kanafumbira mu lubuto tumuwe mami tukole tuti tumuwe bikola abigaye anyamaza agocha kefumbire mu lubuto neba nanga kivamu ya kite ekyato omuntu bwava mu nnaku SB4 ava mu nnaku gamba buli muntu yenna nasubiza nti ndi kudda ne munona naye anemeddeyo nakula Dubai abanene base manze mpira nkoye noko abantu kasasira fe mafina abali civiza abatemyaka 20 naye nga bananga banamuna chali bange we Dubai mami fati yandaga keyati tweyanziza nnyo kimwange banange mwenna mwebale nnyunyu ate weewunyi ne ntuso kwetunda kanetonde nti kuluno kumpi twakola ku bantu batono nnyo okusinga ate betwakolako luli nti bwe twatuuka e Dubai twasulayo ennaku 3 ensi neetowa order mukama wensi n'atowa order nga nnato okubeera e Uganda nga n'okudda nga nabye nina okukola emirimu gy'ayagala mukolere so nembeetondera naye ekyomukisa omulungi bonna bwe twayita ku lisiti bonna abasinga twabawandiika luzeti abawandiika bonna tubakozeeko wadde nga tetwaba waddaga tubakozeeko so n'olwekyo kiyingira nze okukolako nga sikuwadde eddagala kiba kinyingiramu nnyo naye neewaayo ne ŋŋamba nno abalina okukola ekyo kye balina okukola kye baakola nze nenyongeza kuserera bonna abasinga mbakozeeko era bonna basanyufu so bambi mwebale nnyo mwebalire dda kukkiriza Maama Fina waliwo bannaffe abali e Canada abali mu America abali ababuuza maama nga tonnakuma maama jje soka weerwaneko ngenda okujja ng'olina akaseko kuki ku matama sudeni tujja sawa yonna kasembereterera abalwadde bangi bangamba lwaki twakyogerako ne bangamba kuno nze banene wunya abalwadde agani Maama Fina gwe yagala olabe ayuka kuweddaga tekinologi takyali mu middo gino tekinologi mulala yalinnya omuntu omukolako mu ssaawa 25 n'afuna kyayagala ate nga togenze nawe wali muwaddaga nti naabo obukunkumuka oba okiraba lina eddagala ebeeranga just pain killer nti naabako kola booti naye tekinologi gyali so bwebanga tonnandaba tekigaana kuŋŋamba ni Maama Fina kino na kino na kino gw'omanyi nti ensi egaanye oli Bulaaya naye olinga ali e Uganda nawe Uganda kusinga okuba obulungi nowe Uganda kusinga okuba obulungi kwegamba mu bulamu olina kweguya nnyo omusajja okwagala mu bulamu olina kwegula nnyo omukazi okwagala mu bulamu olina kubeera nga gwe kwegamba okwata kasente olina kekereza nnyo eriiso erimu ne lizibirira kwegamba obulamu bwo bwakyuka nze nabagamba ewa Maama Fina tomunoonya nga tolina kizibu nze tonoonya tewali lwaki onnoonya kulaba kukubuuza je kale abana abambuuza okumbuuza naye okuŋŋamba nti neki oba Maama Fina kyeki oba nina ekizibu waliwo akwezanga Maama Fina nina ekizibu sitegeera manyi njagala olawo oba nina ekizibu wayi ekizibu gwakitegeera gwasooka okitegeera era newoba oli mu kyaki n'ofukamira n'ogamba Mukama nsaba omponye ekibambulira kino kati ewange wajjawo bakoowu gwe sooka ogende mu basenga abo bwe babagamba agenda mu mpewo z'ekika ky'ewammwe sooka ogende mu lujja lw'ewammwe sooka omale okukongojja webigaana gwe kongojja oba gende wa Katonda omusabe emyaka gyonna gy'oyagala omugaye Katonda wange omulajanire Katonda bw'aba alemeddwa ni Maama Fina Katonda yamutonda amaanyi ge yamuwa siina gange ge nazaalibwa nago nti yazaalibwa ewa kitaawe n'afunirawo amaanyi ago nagasangawo butonde maanyi ga butonde maanyi ga nsi eno mami nze mbadde nkusaba enda kukwata kamera eno omusajja ono tambule naye
omutwale ku bikola abigaye lozeta twa kumazza agocha aganywe mbale njagala munnaku ntono nnyo nga afunye passport nkoyo buli we nkoma nantuza katebe munyumize nkoyo munyumiza nenze ndoza wa leta kamera leta sebo nze nkoyo munyumiza kati ndi munyumiza gye twagenda eri ku gundi tabitegeera manyi wangamba abula nako naye kati muti ekigambo kye bayita ekisiraani ate bagamba nti nabbi taba muzira gyazaalwa nabbi taba muzira gyazaalwa kankuwa ekyokulabirako nze nali nzijanjaba nga nkyali mwana muto nga ndikyabazaala n'emyaka gye namala nga nzijanjaba oba gye maze nga nzijanjaba abantu b'ekyabazaali waffe bali nga batono bajja ewange kituufu kino ekyana ekikuze wano kino ekyana kino ekikuze wano bya kati nga bana abeewala be bajja kati Maama Fina ajjanjaba abantu abava Karamoja abava Teesa abavaawo lwakuba kati abe Kampala baalabuka abe Busiya wansi Serere Tanzania Kenya London America kati ekyabazaala we nafuukira omuzira era bintu bitambo byali birumbye ku kyalo nga bitta abantu kati bagamba mwayi mukalazi yafa naye Maama Fina n'asobola oba nga kiganye nga bitugumbula abantu ku ssomero ku byero kati kwe nasomera ne bangezesa bugezesa omanyi omuntu w'omukyalo newobeera ng'oli wa myaka 5 akutwanga owa 2 ono mwana kubazadde ono kwega ebitiibwa byenina nga babisudde wali nzijukiddemu omugo gwe watukuba nakati tukyali ku macupa ate tunyega annaye oli w'amaanyi so ebyo byenjagala mbabwire nti kati ono akwata kamera kiyinza omutwalira ebbanga okeera bulengo olw'essaali tuli ku macupa annaye boomuggo nengamba mitwa yanziza nyo bannange gwewe nasherenga katambi kano esimu ziri ku screen tuziyiteko wala abafere esimu za Maama Fina emu eri 0772458994 ne 0782951721 nina ekyama yo sijogera ne bw'oyogera ne Rosette nga esanido jikuwe bw'oyogera ne Maria bw'oweereza eddoboozi nabaga nti bw'olaba omuntu eyita Maama Fina nga atayipinga butayipinzi oyo mublocking Maama Fina bw'omuweereza eddoboozi okujjako ate ayinza okuddamu Rosette kuba ne Rosette mumanyi eddoboozi lye simanyi bamulimanyi simanyi babalimanyi ne Rosette oyo so bw'oyogera ne Rosette asooga nti maama yogera naye ekirala oli bagamba nti mpeereza sente ati sigamba nja kukulaba kuki ku video yes okakase nti Maama Fina gwe nakolagana naye omutuufu so siga nti Maama Fina munnange nakolera ku Facebook ng'otaddeko sente empitivu kati waliwo ateekako ebisente bwe bitebi ayina sente aziraga mu ngalo okay bera bulungi Semanda Patrick atayina passport yabadde ku kamera Semanda Kero Sande nkuwa omukisa nkwegayiridde nabbitaba muzira gyazaalwa naye ogenda kati kino kigenda kulinnya kigende mu America kati mulira mbu yagendayo ng'ate erinnya lye baaliwandise bubi mu kifo kya Semanda bawandise Semanda siraani ekyo naye weewunye basebe ne banya bamusasuyira waali oba kiraba amusasuyira waali naye omaye okutuuka libaga nti erinnya baaliwandise Semanda ng'ate ye Semanda kati ye Semanda bawandika Semanda maama omwana ono annoonya Mukama Katonda batukuumire naye kye sitirabanga egyebiri tomanyi bantu bizibu bye bayina tomanyi bizibu bye bayina kati ate bali balitereza ne bagenda amasannyalaze kirabangawo ne gagenda ate waliwo yagambira nti yatwala